Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizako basebo ne banyabo abakategattako akadde kano amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa. Yonna gye musinziira okubanga mutulaba. Tuli mu bitundu by'e Kampala mu ggwanga Uganda era nga wano we tuli Kisugu. Kisugu. We tuli akadde kano. Tukyaliddeko Munnayuganda, Munnabyamizannyo, Munnabitone, champion wa Uganda mu mitendera egy'enjawulo, mu sport ez'enjawulo. Omwami Sekitoleko Julius. Gwe tukyaliddeko olunaku olwaleero era nga tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Yonna gy'osinziira okubanga otulaba tosagaasagana. Mbadde nfuna messages mpitirivu nnyo nga muŋŋamba munoonye tuwayeemuko naye here and there era nga alhamdulillah nebaza Allah yatonda eggulu n'ensi atusobosezza okubanga tusisinkana naye olunaku olwaleero. Bwe tunaaviira wano ojja kuba otegedde bingi. A lot is going on in social media. Bingi ebyogerwa wano ne wali ebituufu n'ebitali bituufu ebiriko amagulu n'ebitaliiko magulu, obulimba, amazima, okukonjera, okuwaayiriza, okutyoboola, bingi nnyo. So tumukyaliddeko olwaleero era nga agenda kubanga clearinga the air plus n'okutunuulira gyenvuddewe ne waatuuse n'emizannyo egy'enjawulo. Bangi bakumanyidde mu mizannyo mirala naye ng'ate okola emizannyo mingi nnyo wenyigidde mu mizannyo mingi. Nja kusaba obuuze ku bannayuganda abatulaba akadde kano tulyoke tutandikirawo muganda wange. Bannayuganda mwenna n'abataliiwo mu Uganda muno n'abali ebweru wa Uganda mwenna njagala okubalamusa mugyebaleko byonna bye mukola era Mukama Katonda yeebale abukeesezza era tusobozesezza okubaawo era ng'akyatugabirira. Amina. Temupowa era tumwebaze kuba munaye olunaku we luba lukedde ng'okyali mulamu. Ekyo kyo kyobalizanga Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwawanika amaloboozi okulaba nti kati nange mbaako wano ne njogera nammwe. Munaye era tebyali byangu naye ekisa n'ekitiibwa n'ettendo tubiddize Mukama nga tumwebaza ku lwekyo. Tweyanza nnyo tweyanzege. Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Oyinza okubanga amannya twogeddeko abiri naye ng'olina amannya 3. Amannya go bampita Sekitoleko Julius eryo sirejjangako lyeryo. Okay. Obulamu bugamba ki? Obulamu essaawa zino si bubi. Essaawa zino si bubi. Mabegako awo bubaddemu bubi nnyo okusinga. Naye kati essaawa zino si bubi kuba nina essanyu lya Mama Fiina eyavuddeyo mu bangi era ne mubakulu munnaye ab'ebyemizannyo like federation yange sinaafunako yadde n'ekintu kuba yali badde federation yaki bagita ya weightlifting weeriyo mu Uganda. Yo weeri mu Uganda etuulawa etula kasuye tujabiraba ebyo maasawo. Okay, Extra Digest mugoba nsonga eno eteebwamu ssente aba Sankago Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF01 ne SF12 ku mwaliro ogwokubiri era nga bano basaabaze maali okuva China paka Mombasa. Munaku 18 maali ye bekutuuseeko ate kyakubiri ku kyo tebakolera ku Facebook. Bangi nnyo muvaayo ne mwekubya emizimu ne mwekubya yaka nti abasankago nabaweereza ssente zange twasinkana ku Facebook. Amazima gali tebali ku Facebook. Obakubira namba za simu zino oba you contact me nenkuyambako okubatuukako. So nkukubira omulanga nti todda ku social media kugamba nti abasankago abajje ku Facebook tebaliiko. So Sankago Shipping Company basangwa ku Arua Park basaabaze maali okuva China paka Mombasa munaku 18. Ate nga bo banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy Tiger trainer Tiger ya kirimu era nga ono batendeka babaristas bakola chai ali international. Chai ono gwe tunywa gwenjogerako bakola ka coffee yakali international era nga bano
bakafulu bano basangibwa ku Alwada Mall awo Abu Dhabi UAE ojja okubanga obasanga ku Airport Road yawo wabulanga olwokusaba kwa bangi baguddewo ettabi e Kampala enajjana nkumbi ku Stera awo wakati wa church y'aba Advent n'Ennyondo Club ojja okubanga obasanga ekizimbe kya langi ya orange ojja okubanga obasanga beekwate buli kimu kitambule bulungi tuli ne Julius Sekitoleko nga munnabyamizannyo gwe tukyaliddeko olwaleero tuwayemuko naye we tukutuukiddeko olunaku olwaleero nga zo empaka z Olympics zikyayenda zigenda mu maaso mu mbeera eno we tukusangidde olwaleero ofunako akadde n'okubayo kweriiso ku TV okulaba ekigenda mu maaso sijja kulimba Just kyenkola kusabira baliyo abakyazanya naye ng'okukubayo eriiso sisobola kulimba ndi nkubayo eriiso kuba nange munnaye kyannuma nange obutazanya naye kuba platform eyo nnene nnyo ate nga ngwagala nnyo omuzannyo gwange nga nguluddemu guno togamba nti kambeereko ku TV okwo nengeri ekitambula kitya sitera nnyo kubeerako kuba nange munnaye kinnuma naye kasezi besala nga zituuka gye bali katonda nga kyekikulemesa okulaba ebintu bino ku TV ekinnemesa ekisookera ddala munnaye natuukayo okwo naye saazanya natuukayo okwo saazanya kyekisinga okunnuma kale nga netunagenda wala bannayuganda batulaba baagala kumanya Julius Sekitoleko yaani azaalwawa mutabani waani yakulirawa ekisookera ddala nze banzaalira Masaka akatundu akaalako bakayita Kyajijja era tatange bamuyita Muzeeyi Kafeero John wali mulamu amiina era jasiirwa kuba bagotanamuko ne mama wange nga nkyali muto embeera nali nkyali muto mama wange n'asalawo n'agamba kangende n'abaana bange wakiri nnya kutoba nabo mama bamuyitani mama wange bamuyita Nalwadda Juliet naye mulamu waali waali kati era essaawa zino wano wendi wembudamye ewuwe ate nga naye si wuwe wennyini jasiirwa kuba akumawooko abalala baali agadde okumanya Masaka gye wasomera ebibiina ebisookerwako emitendera ogusookerwako bawasomera Kampala Masaka awo Masaka nakoma mu P1 P12 twajjira mu Kampala muno mwenaddayo era nenzira mu P1 mpaka P7 P7 gye nakoma bw'oba ojjukire Kampala mwajja olina emyaka emeka era mwaka ki bw'oba ojjukira sijjukira mwaka kuba najja nkyali muto sijjukira so bwe mujja e Kampala mwatuukirawo mama wange era ayinayo sisita we wano sisita oyo asiika capati naye ye obutapowa ate nga omanyi yatuleeta baana tuli bana ate nga nze ndi muto naye ate ne bali nabo babebi nnyo kati nakola kinabaako kayiya okutunda kyayi awo okutubeezaawo atandikirako awo era asirwa sisita we jjukira sisita we naye apangisa naye ngaera naye alina okukola kuteekako ku ssente kuba enyumba teyali nnene nnyo kati katono olwo mu bitundu byawa mu bitundu era ebyekisugu byennyini mu kisugu muno n'osomerawa nasomera ku Banunule Primary School namalira P7 lisangibwa Kisugu era wennyini likyaliwo oba abasajja bazimbawo akeedi jjo likyaliwo banadi so bw'omala ekibiina ekyomusanvu waddawa wazzaako ki ekibiina ekyomusanvu bwe nakimalira sijja kukulimba ssente zagaana mama wange era nga obimanyi byali byakweyiya maze ekyomusanvu ate n'abato nabo balekolakolaki nabo bajja alina okusooka nabo basitwagolingira nze nga nze saagaana nejasi ssente ezo zaagaana naye nensigala nze nga njiya nze buyiribanga omusajja mama wange era kyeyakola ekyobutatuula nanterawo ka bizinesi kamenvu tuleza amajaawo zaali oba za nnusu zaali zakenda yanguliranga tulebere nazifumba nentandika ttambula ng'otambuza amagi Kibuli, Nsambya, Namuwongo, Kisugu nga ntambuziza ddala naye ng'olunaku tule eyo tugifunako nnusu 10,000 tule 2 ze 10,000
naye nga sipuwa kyali kinyumira. Wasanga buzibu ki mu mulimu gw'okutambuza amagi n'okutunda amagi amafumba ago? Kati mwalingamu ennaku ezimu nga wemba ntambudde amagi gagaana okuba okuggwawo, omanyi amagi amafumba ago gaba getaaga n'oganguyira mangu nengakola kine gaggwawo. Ekiseera ekimu tegatambulanga bulungi era nga ngezaako kale olunaku lukozebwa kyo biba luganye naye nkola ki mbivaako sikaka mbeera kuba munnaye eziba ziganye natandikira awo wakiri enkya. Waliwo embeera y'okuba nti oyinza okuba okola omulimu ogwo oli n'amala okulyasa n'alirya n'agamba tewali ssente, tewafunako buzibu obwo? Obuzibu obwo saawufuna okujjako obuzibu bwe nafuna mulimu abantu abamu bo balinga kale banfudde bonya mu mikwano gyabwe nga mbawa amagi ago naye nga okuddayo okubanja era balwawo okusasula naye nga amagi gano mwagatundanga ssente mmeka? Twalitundanga 5. Okay, so mu ssaawa z'okulya ekyemisana walyanga ku magi ago, waddanga waka, wakolanga otya? Nakomangawo waka essaawa z'ekyemisana naye nga we nali ntambuza amagi ago essaawa z'ekyemisana zaali zituukiranga nga at least mba mmaze okukola nga nfunye gaweddemu oba oluusi we gaba gaganye ng'essaawa z'ekyemisana zituuse nzirayo buzibu akakulya emmere. Buli akola omulimu Omuganda agamba nti agitta tagiwoomya. Ndiwe walyanga ku magi ago? Amagi ago era ebiseera we gasigaliranga kawungeezi awo nange nkomawo nange etandikira kubanga nkimanyi munaye embeera eyo biganye tujja laba ekiddako enkya. Extra Digest mugoba nsonga tulina Julius Ssekitoleko munnabyamizannyo mwana nzaalwa yawana Uganda era nga tumukyaliddeko tuwayemuko naye here and there okusobola okubanga omanya emboozi ye n'obulamu bwe. Bannayuganda bawangalire mitala w'amayanja. Njagala kubeebaza nnyo abalaze obumu okumusabira n'okukuba omuleereetu nga gw'amaanyi nnyo ku mutimbagano towards okulaba nga omuvubuka ono afuna obwenkanya in one way or the other. Era finally is out, tuli naye wano tutunuulira kikyaliko na bla 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 n'ebigenda mu maaso. So omulimu gw'okutambuza amagi guno oguvaamu oti era bw'oguvaamu wazzaako ki? We natambulizanga amagi waliwo ko mukwano gwange bamuyita Brian namusanganga nnyo ku Italian supermarket awo. Wali emuyenga? Awo emuyenga mukoona ng'atundirawo ko amenvu naye kati ye ng'atundirawo bogoya zino emmotoka eziva mu supermarket abayimirira awo ziyitira n'abaguza bogoya. Kati nange nali ntuddeko awo ofuse mukwano gwange ntambuza amagi naye engeri gyatundamu ekiwagu kya bogoya n'engeri gyakisubulamu ebbeeyi ate esingako okwo ne tuleya amagi kuba bagenze nakisubula 2,000 yakitunda 3,000 oba 4. Kati ne ŋŋamba kitegeeza onaakola. Kati nze nenjijjayo ne idea yange ey'okutunda ndiizi ye ng'atunda bogoya nze ng'atunda ndiizi. Ng'otunda sukaali ndiizi. Kati awo nange era we nakola ki we naviira amagi ne ŋŋamba kansooke ngezeeko ndiizi. Ng'era otundirawo? Nga ntundirawo. Wagasuubulanga wa amenvu ga ndiizi? Amenvu ago nagasuubula wansi Kisugu katale. So buli kiwagu kya ndiizi wasuubulanga kakota? Nasuubulanga kakota. Nga kaliko ebiwagu nga bimeka? Kale nasasuubula kakota nasuubulanga like banki ekiwagu. Ekiwagu kye nasuubulanga. So ebiwagu wabitundanga ssente wabisuubulanga mmeka n'obitunda mmeka? Ekiwagu nakisuubulanga nusu 1,000 ne mbamu ekyo 1,500 naye era nga si kyekiri awo nti kinyirira waliwo ko level kale mulimu keera level bbeeyi nga yanjawulo. Natandikira ku 1,000, 1,500. Kati nga ekyo-1,000 nkitunda 2 ekyo-1,500 manya ekyo-1,500 nkitunda 2 oba 2,500 oba ofunye ng'omuntu akyagadde nembamu n'ekye-2,500. Mukwano gw'oyo Brian bwakubudamya n'otandika okutundira awo
wamuwaayo ko katugambe obusuulu oba akasente k'okuba nti okolerawo ko? Oyo IBRAH yali taninako obuzibu, just obusuulu obwo nali mbuwa nnyo nga asikaali oyo yali akuumaawo. Wamuwangayo mmeka asikaali? Asikaali era yali tayagala nnyingi nnyo kuba nange era kisinziira engeri gye nkozeemu kuba omulimu olumu gaali gasigalawo nga ne gagaana okutambula. Naye ng'era olunaku oba okoze omuwayo 1500 oba olemuwe 2. Teri lwakeera ku makya n'omuwangayo ko nti lyayo kamenvu. Kati mulimu ekiseera ekyatuuka nga gannemeredde nga mpulira gantuuse oba nga oluusi mulimu wegaganye oba oluusi nga nkoze naye nga gasigaddewo agamu nga ndaba ate akasente kangiko nsobola okuddayo nensuubulako mangiko nenkamuwa akawagu. Asanyuka naye era nga kuliko ebigenderako nga temuwadde kawagu yabeera alina okubyetaaga. Aba Dynafarm be bateekamu ssente. Dynafarm bano basangibwa Mackenzie plot 19 e Kololaawo nga bano batunda supplements ezakabi, balina fertilizers ezakabi, bakola organic supplements ezakabi, ate ng'era bakugamba nti ayagala consultation about your health bagikola, ayagala kola consultation about nutrition okumanya kiki weetaaga mu mmere ki gy'olina okulya, supplements teweetaaga, what is lacking in your body. Aba Dynafarm bakikolako bulungi nnyo. Bakubira enamba y'essimu gy'olabaawo. Ate nga tebakoma okwo balina ne beauty oba beautifying products eri abakyala n'abaami. So tobeereeyo nga olina kiweetaaga n'ogaana okubatuukirira. Balina slimming tablets eri abakyala abaagala okushapinga their bodies. Even n'abasajja nammwe balina eryammwe eribayoyota ne mubeera bakabi. Beekwate bakubire ku ssimu. Ate nga bo aba Al Meridian Ventures Limited bajja kutwala okube ekyeyo ekkata. Bano basangibwa Ntindaawo Kafene Stage nga wakava ku Hardware World awo wojja okuba nga obasanga mu maaso awo oyingiramuko katini awo. Bano bagenda kutwala okuba ekyeyo ekkata mu mirimu egy'enjawulo. Just contact them oba call them oba banoonye ku Facebook page yabwe eri Al Meridian Ventures Limited oba wandikire oba bakubire ennamba z'essimu obabuulire kiki weetaaga bakikwasaganye. Munnayuganda ali e Uganda kikulu nnyo ekyo. Ate naawe ali ekkata nkugamba nti bw'oba oli kkata visa yo yaggwako oba ekyaliko ng'onoonya mulimu Al Meridian Ventures Limited bajja kubanga bakukwasaganya here and there buli kimu kigguke bulungi nnyo. Tuli ne Julius Ssekitoleko is a sportsman, munnabyamizannyo munnabitone tumukyaliddeko tuwaayemuko naye. So ebiseera bye wakolera buli akolera ku street e Kampala tasobola kunyumya mboozi ye nga temuli mboozi ya KCC oba KCCA. Ab'ebiseera biri obusajja bwa kanso abaaluno abasajja ba Jennifer abakati abasajja ba KCCA gwe wakikolanga otya? Ekyo nange sakisukka sijja kulimba ekyo sakisukka era nga bwe bajja we bati kati ekirungi kyange kale tebankwata nnyo nga buli we ndaba nga bazze ebintu nga mbirekawo bankwatako emirundi gyalinga ndowooza 3 nga bwe bakukwata bakutwalawa? Tebantwala olw'engeri gye nalimu oluto ennyo simanyi nali muto tebantwalanga okuggyako omulundi gwali gumu we bali bagezezaako okunkwata naye bankwata jasi bali bagala bintu byange mbiteeka ku motoka biteekanga ku motoka bagenda nabyo. N'obifuna otya? Saddamu kubifuna ebyo byagenda. So kati we baatwalanga emmaali eno nga ku kyokuddayo okusuubula okikola otya? Kati we batwalanga emmaali eyo ekirungi we nali nsuubula yali afuuse nnyo mukwano gwange nnyo omukazi oyo era naŋŋamba oba oyagala okuntundira okukaleeka ngambe kati ngenda mutundira kapito yange yeegenze yampa amenvu nengenda nemutundira nendeeta ssente ze nange nefunako. Ova otya mu mulimu ogwo? Omulimu ogwo nagusigalamu kati we namalira okusoma okwo era ebiseera ebyo we nayitiranga era we walinga gym naye nga nina abavubuka benda banya batraininga naye nga baami bakolamuko emibiri kati nze nagenda okuguyingiramu nga simanyi nnyo oba muzannyo naye we natuukawo ne mubuuza
nangamba nti guno muzannyo naye nga tegunaayo kuvaayo nnyo nga nakumanyika nnyo okay naye nengamba waayo guba muzannyo kangubeeremu kuba ate njagala n'omubiri gwange gubeere fiiti oba gutunulira bulungi nga bo gwe ng'otunuulidde kimu kubeera fiiti nakusitula byuma jimu eyo bagiyita batya bagiyita Kisugu Unified Gym ekyaliwo ekyaliwo so olunaku lwo lwasooka mu jimu lwali lutya terwali lulungi kuba nali sibitegeera bulungi nga sibimanyi natandikira na ku butayimba obutono nga sinnatuuka ku guno omutayimba gwennyini ogwa competition omunene kuba gwali guzitowa gwa kilo 2 naye buno obutono bwo nga mulimu 15 natandikiranga okwo jimu batugamba musasulayo akasente okubeera nga muyina bye mukola munda eyo gwe waba waayo sente meka kati we natuukira bagamba oba oyingidde munda waliwo kati ffe abawitirifu tusitulira bweru kati bana bakola body building bakolera munda bagamba oba ozze ng'ogenda kukola munda omubiri ogenda sasula 3,000 wano that is body building yes body building ate weightlifting guno gw'omuzannyo togusasula naye just woba omuzannyo ogwo oba kale kangambe tosasula naye oba ofunye ani opportunity okugenda okuzannya kati nga bino byetutambula ne tugenda bakuwaddeyo kasente okomawo kokiwona omwebaza kuba munayo tweningira mu kifo kye ate kifo kya bwereere omuwaayo akantu naye nga yeta charginga oli wali bweru takucharginga kuba guli omwana akula oba omuvubuka akula yenna aba ne inspiration mu bintu by'abyagala okwenyigiramu waliwo abasamba omupiira waliwo abadduka emisinde abakuba ebikonde aba bodybuilding tukiyita okuzimba obunyama okuzimba obunyama okusitula ebyuma ebyo okubuuka n'emizannyo mirala mingi nnyo lwaki interest yo yali mu kusitula byuma weightlifting mu kusitula ebyuma lwaki najjangezaako ku bintu ebimu kuba twali tuli kusomera okwo era certificate zange zenina zonna ezisinga ziriko namba nakolako long jump mukubuuka nenkolako ne high jump niwabaawo kale ne okudduka nako nakukolako ate okusamba omupiira okusamba omupiira gwo sijja kulima senyigira munnyo okujja ate ebikonde ebikonde byo mbigwezezaako ebikonde byo kuba okujimu etukolerawo uliwo abazanya ku bikonde abasookeramu mu bikonde nabizanyako naye byo munaye ebyo byo baŋŋamba nnyo kale byabalalu era jjaya kituufu byabalalu nabigezaako naye okakasa omuzannyo gwo gwabalalu kale si balalu bali bennyini naye era ogenda okuba omuntu obanga mulalu omuntu talina kyakoze takuvumye n'otandika kukuba ate n'ekirala omuzannyo ogwo gw'ebikonde nnyo gwali gwenyigiramu nnyo mu bantu bagulabisa bubi abantu bajja kuyigira mu bikonde naabo kale basinga bavubuka nga bagenda kukuba bukubi bantu nakubabba kyagunemesa nnyo munaye kuba munaye bajja ne batraininga bagenda ne bakuba abantu ate bajja ku jimu okukwata baagala kukwata bwaki bonna be basanzeewo batwale ekyo omuzannyo ogwo ne gunnema nenguvaamu bw'otandika okusitula ebizito ku jimu eyo wafisangawo obudde ki obwakolanga akasente era ebizito bino oba ebyuma bino wabisitulanga budde ki kati we nakeeranga ku makya nengenda nentunda amenvu nanvaayo amenvu go nali nyinyuka saawa nga 7-8 awo nga ngende waka ndya emmere nga training njitandika saawa 10 nga ngenda ntraininga nga nvaawo saawa 1 ku 2 ku jimu nga zire waka so diro watuuka n'ogamba nti kati omulimu gw'amenvu guno ngutadde kanzire ku kusitula ebizito kati we nali ntraininga najja mpikinga ate nga mpulira nange kati ntandise okukola kyogwagala omanyi oba otandise ositula ebyuma ebingi ate nga ne kochi naye alabira ddala kati otandise okuvaayo banjagala nnyo ate n'omuzannyo nange nengwagala nnyo kaba kati waliwo ekiseera ekyatuuka yali 2017 ne baŋŋamba nti kati olinayo empaka z'ogenda okuzannya ate empaka ezo zaali z'amaanyi kuba nze nali sigendangako mu mpaka nga bayisa amawanga ago kuva ebweru okujja okuzannya nago
empaka ezo zaali mu Uganda? Zaali mu Uganda, zaali za Youth and Junior Africa Championship ze bayita. Kati ng'empaka ezo ziriko obaka ngambe okusunsulwa okugenda for Commonwealth Games. Kuba kati nze nali sibimanyi, naye omulundi gwange gwasooka zeezo nendaba abaana nga bangi, ndabyeko kuba bavubuka bazungu bafuuse na mikwano gyange ng'ate bo engeri gye balimu ate nange singa engeri gye ndimu, naye nga nze omuzannyo gwongwagadde kubanga naye naba meetinga nga mikwano njiraba era ne mbayigirako n'ebimu engeri gye basitulamu bo, engeri gye bakolamuko abaweiti ennene yesitazanyiramu. So njagala otunyumiza olutabaalo lwe competition ye yasookera ddala. Wali ogenda kusitula kiro mmeka? Empaka ezo mu Kampala muno zaaliwa era omulundi gwo gwasookera ddala kyali kitya? Empaka ezo zaali bagiyise Imperial eri side z'Entebbe hoteri eyo Botanical. Kati we twatuukayo omulundi gwe gwali gusoose, ate nga womanyi nti kuba mwalimu nga abazannyi abo babayitaga okusula ku hoteri eyo. Kati nange nali manyi tugenda kusulawa, tugenda sula eyo kuba muno baali balina ne batrainingira awo, naye ffe tetwasobolanga kusulayo. Ate ku jimu yaffe nga womanyi byali byakweyiya ebyaffe twakwatanga bukwasi bamuyise Mimiko yali alinawo akamotoka eyatuvuganga okutuukayo, naye jjukira twali tulina okugendangayo buli kanaku. Ate nga ebintu byamafuta naye bambi yatuyamba okutuvuganga okututwalayo buli kanaku, naye nali manyi tugenda kubeera ku hoteri naye tetwabeerayo. So empaka zino mwali mu representinga club yammwe oba Uganda ng'ensi? Yali Uganda ng'ensi. Kuba ali eri buli flag era yaliwo buli flaga buli nsi eyajja zaali ensi 25 zezajja wali. Waliwo ositula kiro mmeka? Ebiseera ebyo waliwo we bagamba nti sinaki yono kwate eno obuwanvu waidi nova wansi noyambuka nayo bwoti. Wabaawo nalo kirini kati sinaki yo nali ntandise kola 70 kilograms. Naye nakoma ku 70 nakola ki negaana. Kati kirini anjaka nakoma ku 95. Kirini anjaka yeriwa? Ye nekwata nalo sokeza wano noyimuka nabyo nokanyuga waggulu. Wakoma ku 95. Empaka ezo zagenda okwebulungulula ng'obadde waakumeka? Ng'oba ofunye eki? Kati mu mpaka ezo waliwo we bagamba nti body weight zino eno za njawulo. Waliwo abazanyira mweno ne bazanyira mweno. Kati ate nga bakonsideringa n'emyaka. Emyaka eno mito n'eno ki. Kati nali nzanyira mu 55. Kilograms 55. 55. Obuzito obwo? Obuzito bwange. Wabaawo abatusinga emyaka gyo sijja kulimba bulungi emyaka 2018. Tugende maaso tofaayo. Kati mu baana abakulukulu nabo bali mu 61. Kati mu 61 kati we nazanyira mu baana abato nabakubamu emidaali gya bronze. Waliwo eyantwalako gold nabaawo nantwalako silver. So gwe wawangula bronze? Nawangula bronze 3. Ozirina wano tulabeko? Omudaali gwo gwasookera ddala gwoba otulaga? Omulungi yatulaba, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga, nze IBRAH Mukasa, era nga akadde kano wotulabira tuli ne Julius Ssekitoleko, is weightlifter, musajja weightlifter, era wano tutunuulira his career gy'avudde ne watuuse olunaku olwaleero. Gino gye midaali gye yasookera ddala okuwangula mu kariya ye. Nga teginaakugwayo kati gino gye gyali mu bato gundi yange gye nazanyira mu body weight yange. Kati 54 kilograms. Mu competition ye yasookera ddala gye gino emidaali gye wawangula. Kati kuliko ebigambo Africa Youth and Junior Weightlifting Championships, 7th to 14th October 2017 Entebbe, Uganda. That is 23rd men to 18th women junior and 9th men to 8th women youths.
gy'emidaali gino wawangula kati wano ono yani geno ye bronze ono ye bronze gwe bayita ogw'ekikomo gwe bayita ogw'ekikomo lwaki abaganda baguyita ogw'ekikomo simanyi nzija kulimba tewafunayoko kadde kanoonyereza mpulira ku lediyo abawangudde egy'ebikomo ne bawangula ne silver ne bawangula ne golodi ne mabega federation ya weightlifting eya Africa yatandikibwawo mu 1978. Aha, tugende maaso Julius. Kati gino emidaali gino mu body weight yange ne yabato gino gye najjayo. Kati nakola bulungi nnyo, waliwo ali mu body weight ndako 61 musinga okusitula ebyuma. Kyokka nga ate toweza kilo ze. Siziwezezza. Musinze ne bampa emidaali ye egijjeera ku saidi. Ne bakuwa gye yali tutte ye. Era ku olwo olunaku yali sekibotte. Era kati gye gino. Era nawe wajjawo esatu. Era kyobulaba era ne size tekola ki? Yenkana. Okay. Oh, that's very good. So now wavaawo n'esatu n'egino egy'emyaka gyo n'ovaawo n'esatu. Kati gyonna toto n'enjayo emidaali 6 mu competition zasookera ddala. Okay. Aha, tugende maaso. Competitions ezo oyina statement gy'ofulumiza nti mbaalimu n'okusunsulamu abaneetaba mu Olympics. Mu Olympics mu Commonwealth Games. Okay, mu zensi eziri wansi wa Chogam. Aha, kyaggwa kitya? Kati nze nga omanyi nali simanyi nti oba kinaye omukisa gwanjijira nti emidaali gino we nagikuba. Federation ya weightlifting oba ne IWF yo banonderawo nebanteekako nebantwala n'erinnya lyange wano ku UOC nti ono omwana kati tumuyise mu gundu yaffe atandise okola kyagenda kugenda mu Commonwealth Games. Kati era nali simanyi, nali ndi awo kochi wange yaŋŋamba nti bakulonze ogenda mu Commonwealth Games. Empaka za Commonwealth Games zino zaali mu nsi ki ku olwo era kyatambula kitya? Wazigenda muzo? Zonna zigendamu. Zaali mu nsi ki? Zaali mu Australia. Ndabira ddala ennyonyi esookera ddala. Yakubiri. Nvudde mu England mu rugby nagendayo okwo omulundi ogwasookera ddala. Mpozi wali ozanya ne rugby? Kati tusooke rugby tunaamuddira. So bwe mugenda mu Commonwealth ogambye wa? Australia. Gold Coast, ekibuga baali bakiyita Gold Coast. Kyatambula kitya? Tekyatambula bubi kunze kale kuba gwe gwali gwange omulundi gwange ogusoose okugenda mu weightlifting naye nga abasajja gye bali eyo b'amaanyi kuba ate nga balina mukola ebukemiko bye baali bakozesa bibyo nabena nabirabira eyo. Kemiko ki? Obwokunywa? Supplements. Mulimu obugabagamaku energy kuba mulimu munaife twagenda tusitula obuuma butono naye oba okanywedde kali ne bakuteerako n'ebyuma ebingiko osobola okugezaako kubisitula oba n'okubiriftinga. Wanywako? Saako akanywako bino nali sinaabiyiga oba si kubiyiga kumpi kuba kale ebyo nabyo birina kubeera bya kooki wange alina biŋŋamba nti kino kiriwo ekiti naye ebyo nabiyigira eyo byali tebikontana n'amateeka gafuga muzannyo ogwo? Mulimu ebimu ebyali bye baali bagaana ne mubaamu ebimu bye bakkiriza. Mulimu ebimu bye bakkiriza byo ne baba bakukebedde byo babikkiriza birina okubaamu naye bali mulimu ebirala bye bakozesa bo engeri gye balina ku ssente balinamuko bye bakozesa nga byamaanyi. Obaani yakola ssente bannange teremererwa. Okay, extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuline mwami Julius Sekitoleko munnabyamizannyo era nga asitula bizito yazanyako rugby so tumukyaliddeko tuwayemuko naye program enetebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF0 ne SF12 omuwaliro ogwokubiri ku Arua Park wejja okubanga obasanga bano bajja kusabaliza emali okuva e China paka Mombasa mu mbeera eriwo eyannawookera walumima mawugwe COVID-19 nkukubira omulanga ne nkugamba nti teweetaaga kutambula wabula okukwatagana n'aba Sun Cargo bano bakugire emali yo okuva e China paka Kampala ekutuukeko bulungi nnyo nga eri wamu intact ng'eri kawerette eri talatibwa eri malembe
nga teteteganyiziddwa wadde n'omulundi n'ogumu. Aba Sun Cargo bano nti emaali ne weebanga efunye obuzibu ku mmeeri ng'ejja balina insurance. Ekyo kyo tokyeraliikirira, buli kimu kibeera covered. Nkugamba nti bettanire beekwate buli kimu kitambule bulungi. Ate nga Roast Coffee Academy olw'ebbula ly'emirimu eriridde ensangi zino eryeriise enkuuli, bakugamba nti bajja kutendeka obeere kafulu mu kufumba kacyayi akatuukanye n'omutindo gw'ensi yonna mu woteeri ne restaurants ez'akabi mu nsi yonna. Bamala okutendeka bajja kuwa ekipapula oba certificate ekiraga nti wayise bulungi era okwalifayinga oba otuukanye n'okukola mu woteeri zonna ez'akabi wansi w'enjuba. Bano bakutendekera mu Abu Dhabi Alwada Mall Airport Road. Ate gwali e Kampala bajja kutendekera wano enajja nankumbi ku Stera. Buli kimu kitambule bulungi. Ali eyo ng'olina restaurant nga coffee machine yo yafa bajja gikola service. Ayagala okugigula bazitunda. Naawe ayagala okugipangisa ogikosa mu lumu 2 ennaku 3 bajja gikupangisa ogikozese. Ayina omukolo osobola bapangisa ne bajja ne bakufumbira kacyayi. Buli kimu ne kitambula bulungi nnyo. Mwami Sekitoleko, bwe mutuuka Australia eno njagala kutumira ku Ssaalongo Wallace Kizito Azuli Mutesaasira the Italiano. Nkutumiddeko nnyo muganda wange oli awo Australia Melbourne wowangaalira. Nkutumiddeko nnyo muganda wange Italian Ssaalongo Azuli Kizito. Bw'otuuka Australia embeera yali etya, competitions zatambula zitya, era wawandukiramu ku mutendera ki? Bwe natuuka Australia embeera yali nnungi ate n'ensi yali nnungi nga buli omu bakwagala kuba munaye bali ogenze ku representinga Uganda ensi. Wano mwavaawo bameka bannayuganda ogenda mu mpaka ezo bw'oba ojjukira omuwendo? Omuwendo gwaliko mungiko oba mwali bangi? Twalinga 19 oba we batya. Asi 19 twasukkamuko. Okay. Twasukkamuko. Bw'oba ojjukira official bagenderako nga bameka? Bali bangi kuba mu 815 twagenderako balinga bameka 4. Wano omugatolooza mwalina official nga bameka? No, wano omugatte abali nga mugenza okwetaba mu mpaka ezo official balinga bameka? Bali bangi? Bali basinga ku bazanyi? Sijja kugamba nti bali basinga ku bazanyi, simanyi bulungi naye era nga bali bangiko kuba munaye buli omu yali alina paati gyakolako. Okay. Tugende maaso. So bw'otuuka wawandukira ku ddaala ki? Waviiramu ku level ki? Twatuukayo eyo nga twagenda okuzannya abasajja gye bali eyo bakola ate engeri gye babalabirira mu si emuffe neyaffe kuba nze kale nagenda ne kochi wange sagenda na kochi wange nyine yantendeka twagendera Australia. Agenda waliwo kochi bamuyise kale era yali mukulukulumu gwe nagenda naye nga kochi. Nagenda naye tekyansobozesa bulungi kuba munaye era nga namanyi talina bulungi kuteekako byuma nze yeteerakaawo kochi. Yayitawaati oyo? Sijja kulimba munaye kuba kati nze ngeri muzanyi. Yali kochi kyali kifaananyi kya kochi? Omanyi byanjawulo? Kati yali kuba ngambe ntya nze nganze gwe nagenda naye kale kamuyite kochi. Yagenda nekyali kifaananyi. Yali photocopy yali kaboni? Sijja kulimba. Back #Uganda Zabu. So owanduka otya? Wawangula mudaali ki? Kyaggwa kitya? Nagenda nenzanya. I did my best kuba bane bantu bali bangi bali 12 navaayo nga nkutte kyamwenda sasobola kutuuka ku ntikka eri yennyini. So mu kifo ky'omwenda bakuwaayo kye bakuwaayo kyonna? Mu kifo ky'omwenda twamala bulungi nnyo geemu naye nga nafunayo keera kyensobola okulabirako kati ekijjukizo kuba kino kyo kisobola kiraga omuntu neŋŋamba nti ojja kutunuza mu kamera eno kino guno gwe mudaali gwe bakuwa gwe bagaba yadde saa performinga bulungi kufuna guli gwennyini naye nga guno gwe mudaali gwe bagaba ogulaga nti
ogulaga nti waliko mu Gold Coast era n'okukkiriza oba kale okukwebaza n'okukozayo zaawe bale kujja guno bagwa participant oba competitor baguwa so kuliko ebigambo Gold Coast 2018 Commonwealth Games kati ekyo yo silver bronze okay era ne munda muno era mulimu obubaka bwe bumu obwo okay so kenka kwate koko okay competitions zaaliwo ng'ennaku z'omwezi nnya paka 15 ogwokuna 2018 okay so bannayuganda ki abawangula bronze ne silver ne gold mu mpaka ezo bw'oba ojjukira if you remember mbanjukira kwaliko yani Kiprotich, is it Kiprotich? Okay, yawangula enjukira yawangula gold. Wabaawo mukazi omulala kubera nyeri nerabiddawo. Okay. Naye yawangula gold nawangula ne silver. Ye yawangula mu ky'omukyala Kiprotich because modest yawangula emidali oba ebiri ejja gold. Okay, mukudduka. Omukyala gwoyogerako yawangula mu mpakati. Yawangula naye mukudduka. Mu misinde. Mu misinde. Okay. Mbamu waliwo wa Chelsea naye yawangula ikira yawangula wa bronze mbamu Chelsea gwe guno okutambuza obuntu obukukunadde bwe buti nakajja wano nakaza wali naye yawangula okay olala ne naba boxing mulimu ne miro yawangula was it bronze nawangula ne mbamu boxing bali babiri ne wabaawo so mu kampu embeera yali etya mwayisibwa mutya mu kampu embeera yali etya kulya kusula kunywa embeera yali nnungi nnyo kuba munaye embeera yali nnungi nnyo kuba eno mbadde nali sigirabangako eno obeera ali eri emmere ogenda eri ne wegirayo gy'osobola okumalawo ate gy'osobola okulya oba gy'oyagala n'ogijjayo bulungi mmere nga yaffe wano mmere yali mmere ki emmere teyali yaffe wano waliyo omuceere kale omuceere gwo weeguli wamu naye g'amatooke saagala bakeeri ne lumonde sabira bakebe byo naye bisigadde byo byaliyo okay njagala tutunuulire bwe mukomawo e Kampala wazzaako ki wetwakomerawo e Kampala nagira musanyu lyali lyamaanyi nnyo nakomerawo e Kampala munaye batuwa sente zaffe batuwayo obukadde 9 buli omu ng'ani azibawa gavumenti yazituwa tekwaliko mbeera y'abaana ab'obutojo obweru abaawule like oba tekuli yazitemako tebazikubamu bijambya ne bazaawuzaamu ezo tebazikubamu bijambya kuba naye nga womanyi kochi wange awe nagambe nina okukola ki olina omuwaayo akasiime tekitegeerekeka olina okumuwaayo akasiime kochi wamwokyayo kochi ye namwokyayo akasiimo that is very good so esente zino ezasigalawo wazikolamu ki Ssekitoleko because ezo zesente zewasookera ddala okufuna ezaawamu mu mulimu gwogwo okay mu talanta yo sente ezo zaliko zamvirawo okona obuzibu butya nazifuna bwenti nenzireeta naye nina okuyitako ku federation yange nepitayoko nayitayoko nali nkomawoko nga maze kale naleka ezimu nengerako nezimu nemuwaako mukulu wange nenvaayo nali nkomawo bwenti bategeera nti nafuna sente simanyi baani connection bansalako okwo sikyajjukira bulungi nnyo na kitundu nga bwomanyira nali muto ninya boda abayaaye bansalako okwo ne bakuba aishu batema era ze zino enkovu zedinako ne mutwe ne wano mu fensi lwa sente miliyoni 9 kyokka zo z'okucula bw'ogabako nafunako kati sente zinafunako okwo kale ekinene nnyo okujjanja bisaawo nafunako okwo obukadde bwali buna engina nenjayoko pikipiki n'ogulako bajaaji yalona akasigalayoko nagenda akasasulako so enkovu ezo z'olina embale baakutemaatema batemako nengenda mulabu wabagwiramu waabayaaya abo abayaaya abo baali ku mapiki nali ntudde byange baakusalirako waawojjukire we baakusalirako yali saidi zeno oba
kubitala byenyawandege ya saidi zeeyo olabayo saidi zeeyo nga tebanaana kulungiyayo nnyo okugundi kuba university awo eyo Makerere awo saidi zeeyo webakusalirako bansalirako awo enjukira mu bitundu byawo. Ogambye federation ya weightlifting etuulawa? Etuula Kasubi. Naye bano abasajja naba kitebe kyawe ekituula e Kasubi. Ne Uganda. Ebyaddala oba obawaayiriza? Sibawaayiriza. Ekitebe nga kiri Kasubi gye bazimba offices kati kiriwo ekitebe oba gye bapangisa office yonge y'enkulu gye bagamba nti office erina nkulabye ku bitalawo olabawo ebizimbe biri awo kubanga kulabamba oba labamba awo wote manya agombi ebbaala labamba kali awo office kati eri Kasubi nayo nakyo nkitwalanga kitebe kuba gye bazimba gye tulina okutwenyingiramu naye mbeera kukulika abatemu abo naye twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu nti yakuwa omukisa omulala okusigalawo ku nsi. Abantu bangi nnyo bafiiridde mu mbeera eyo. Abantu batemudde abantu lwa ssente ezitalina nno na kyeziri awo nti ziwera, naye olw'obwavu obuyitiridde ebbula ly'emirimu n'obunafu mu mateeka wano ne wali biviirako abantu okwekusulirayo ogwannagamba n'okukola bye baba baagadde. So emulago ku kitanda wamalayo bbanga ki? Emulago ku kitanda namala wiiki ng'emu nga mamange bannoonya nga tebandaba nga tebamanyi na gye ndi. Bannoonya nnyo nga tebamanyi na gye ndi era sirasi bennyini sibe banfuna. Simanyi oba nalina mu nkomyo oba nali mu biki sijja kulimba. Balina gye bali banteeka mu ddwaliro. Waliwo eddwaliro lye banteekamu lye bannyingiza. Era we nazuukuka bwe nti nga nzize engulu naye nga mmaze ennaku bannoonya nga simanyi. Nali sibitegeera nti oba kale kaŋŋambe omuntu nazirika nze sikyabitegeera biri ku nsi. Ndi byange ennaku ze bamala nga bannoonya nze nga ndi eri nkoze ekinzirise sibitegeera naye olunaku lwe nasisimuka lwennyini nenyimuka natunula nga nengera gyendi sikola ki sirabayo nengera buliri naye kirabika natuukako ko sijja kulimba oba bayiseewo batyamu mokyali biki ebyo bayinza okuba banteekako eyo mu makomyo kuba abantu bonna balabayo nga balowooza nti ono atulabyeko. Ndowooza abantu be nalabayo bonna tewali n'omuntu oba namutunulako ne bwe nti oba alaba buli omu nalengera kitanda. Nze nazuukuka salina mu ngoye ne mbabuuza engoye zange bazitaddewa. Era omusajja waliwo ng'oli mu mochale? Simanyi oba ddala bituufu oba nali mu mochale yennyini kuba nze anti batugamba mu mochale emirambo tegiba mu ngoye. Girabika era eyo gye nali oba ne bakola ki ne nzuukuka. We nazuukuka nali nnyimuse we nti ntambula nengera omusajja nalabako omusajja omu yekka bamwita kakwaya bakola mu mochale abo baba bakambwe nti sebo engoye zange ziriwa. Omusajja ate ebiseera nali nkubye yunifoomu yange ya Uganda gye baali bampadde nga tukomyewo nali njikubye ng'eriko ne baji ya Uganda nanoonya engoye zange nga siziraba ne sati yange ne jaketi yange byonna ne mbinoonya nga sibiraba. Jasi yampakaawo ekipale yanfunirayo ekipale awo yantwala neyo mangi sibitegeera. Waliwo n'amazzi awo mangi nga gayiika ne nabakaawo ne nfuna n'amanyi naye nga nkovu bantunze tuze biki nga ne feesi ezimbye. Era kyemanyi n'obufaananyi obwo ndowooza nkyabulina nga nkyatunula bwe ntyo nakomerayo waka. Nali nfuuse nga tebakyantegeera. Obufaananyi obwo babuprinting obulina ku ssimu? Ninayo akafaananyi kali ku ssimu ndowooza kali kamu obulala simanyi bulungi nnyo gye buli. Nako kali kamu. So okugenda okugula piki eno wagenda ogigula ng'ovudde Mulago oba nga tebannakukuba? Kati we naviire Mulago sente ezo sinze yali azirina naziwa maama. Mama yatetenkanya embeera yonna n'alaba nti kale naye yali alinako otutonotono nanjijanjabisa. Ate ekirungi kyange ekyasingira ddala okunnyamba we naviira Australia nakolayoko emikwano nakufunayo omukwano gwange omu nali ndi awo waka ne bagezaako okwogerako naye baganda bange ne bamugamba nti ono mulwadde bamutemyetemye yansindikirayo $2 byannyambako ne bantwala kwa HK ne bankebera banteeka mu sikani ne bakebera omutwe gwange
results nezivaayo nga ndi bulungi mulamu sakosebwa ne basigala nga banjijanjabirawo mpolampola ne bampayo ku budagala eddagala lyali lya bbeeyi tetwasobola dituukako erimu ebbeeyi yaalyo ne tugenda mu lyaffe ne tuvaayo nga nenvaayo nentandikiraawo genda nga mpiikinga naye nga mama wange zirisente akoze ki aziteresi akimanyi era we naddira engulu njatandikirawo kuba kale abadde ina farm abasangibwa e Kololaawo ekibanja namba 19 Mackenzie Valley bano batunda food supplements batunda fertilizers ezakabi bayina eddagala eryoza omubiri gw'omuntu tubeera ne acids ez'enjawulo tuli emmere ereeta ebintu bingi nnyo mu mubiri guno so bayina eddagala ebasobola okuwa supplements ezisobola okwoza omubiri ne gukucleaning ne bacleansing nobeera wakabi ate tebakoma ku ekyo bafa nnyo ne ku ndabikayo the outer you the outer beauty nayo bagirabirira abaami n'abakyala mubeekwate buli kimu kitambule bulungi bakubire ku namba y'essimu gy'olabaawo obabuulire butya bw'owulira ki kyoyagala n'okwagala okumanya obumanya omubiri gwe guyimiridde gutya oli mu mbeera ki because ebiseera ebisinga tutambula naye nga mu mubiri muno waliwo bitatambula bulungi kitwalira ebbanga okubimanya nga n'oluusi byatusensera dda ne bitubuna ffenna omubiri so beekwate bajja kukebera bajja kuwa eddagala bajja kuwa ebigimusa oba ebiriisa ate nga tebirina side effect ku muntu basooka kukebera kumanya levels za mubiri gwo naki kye weetaaga naki kye weetaaga so beekwate buli kimu kitambule bulungi bo banywanyi baffe aba Almeredian Ventures bajja kutwala okuba ekyeyo ekkata nkiddamu bano bakutwala kuba kyeyo kata wokka togwa ku bafere ne bakutwala nti twate twagala kutwala Zambia oba Namibia oba Lesotho nedda sebo bano bakutwala kuba kyeyo kata muna Uganda wangalire Uganda na wangalire kata company eriemu ezze okukwatisaako mu kaweefube wa kikwekweto okweyimusa bagiyise Almeredian Ventures Limited abasangibwa entindaawo kafene stage nga kava ku hardware world yingirako mundaawo kati nnyo bajja kutwala okube ekyeyo banyonyole muli mu kiggwoyagala oba kikyosobola nga kiri kata ogenda okuba ekyeyo emyaka gyo weginaggwerako bwegiti okomewo Kampala obulamu bwekyuke ate otandike olutambi nga lupya nnyo tuline Julius Sekitoleko munnabyamizannyo so Julius esente zaali zisigaddewo ekirowoozo kyo kyakugira kufuna piki kirowoozo kyange kyanjira funa piki lwaki piki mu bintu byonna mu bizinesi zonna lwaki piki era piki eno yali yaki yakuvuga boda yakusaabaza byamaguzi yakuvuga boda nagifuna nga yakuvuga boda era gina piki eyo nali sinaana kuyiga nje nayigirako yennyini kuwasookera kwe nasookera era kwe nayigira wagivuga bbanga ki okumalayo akasente k'omuyindi nagivuga omwaka nga gumu kuba nasasulako jjukira mulimu we bagamba mbu osobola okuleetako ekitundu n'okusigala ng'okola ki osasula mpolampola sente ze baba bakoze eki zebakugambye so n'otandika okuvuga piki eyo ngo stage wagigulawa sasooka kugula stage sooka byakweyiya mpolampola naye ate ebiseera ebyo lubyanza ebiseera ebyo baali bamuyiribya nnyo we natandikira bano we bagamba sibane ba 2010 Andrage Idris haji kitata ali kuki oga haji kitata owai bye bisera bya 2010 ayayayaya ani yali amanyi #mpawa atalikaba okay so wamala n'ofuna stage namala nenfuna stage kati bankwata bantu aba 2010 bakutwala wabakuli bankwata Makindi waliwo ku office bayino office Makindi awo nga ngewachiwao bebo bantwala kawo nebangamba nti olina stage nti nedda nenkwata piki yange nenjiteekaawo kati nebangamba genda ogule stage ofune stage gyofuna bwokoma wono ne piki osasule waliwo balinayo kakadi kaabwe ke bagaba 2010 boda association omuyima
Abdala kitata nengina nenfuna wengula ka stage awo ekisugu era wenyini we nafuna wagula sende mmeka nasasula emitwalo 4 naye kyekiseza stage za boda in fact gwoba otunyonyera sinna bakolayo interview nina mikwano gyange aba boda bangi naye bonna buli gwenjagala okukolako interview atya gwoba otunyonyola kyekiseza stage bakuwa ndagaano ya ttaka we mugenda ku parking awo bakuwa chapa oba ebaliizi mitwalo 4 era ani azitwala waliwo kale kaŋŋambe yazintwalako nze kale wali kaŋŋambe waabwe wali waabwe bakola stage mbu waabwe era ettaka lyabwe mitwalo 4 n'ogabawa gwe wagajjawa emitwalo agaana nageewola kuba engeri gye nali ntandise okukola nga nkimanyi nja zifuna ozizzeewo nkoleki nzizeewo so we bakuguza stage n'ogenda onasasula n'essente za 2010 ze 2010 zalinga oba mitwalo 7 awo ku 10 awo gyali 10 nenjija nenzibawa ne bankolera kakaadi ge mitwalo 5 emitwalo 5 naye Uganda bampa kakaadi nentandikirawo nenkomawo nentandika okuyiiya mpolampola ng'olunaku nkwasa wavuganga ssaawa mmeka ne ssaawa mmeka because eyo season yali ya butayimbwa nga bakuba ababoda obutayimbwa era nawona kuba naye nafunako nange abaali bagadde okinteeka bali baagala okinkola omusajja nali nva saidizi eyo bayira makindye ne musanga ekabalagala yali akubye esuuti bulungi nnyo nga ebiseera bakalifomu bali bagala bakuba nnyo ne kalifomu kati nemuleeta kisugu yaŋŋamba agenda kisugu alina mukwano gwe gwagenda osinkana kyokka ate osula kisugu nogaa tugende nemugamba tugende naŋŋamba ngabawo nusu 10 nti kale tewali buzibu nayetuula nemuvuga mpaka kisugu tuka kisugu namanya twali tugenda naŋŋamba nina mukwano gwange naye mukwano gwange tulina we tulaga oba tusobola okugenda ne tutuula ne tukola ki n'otutwala nampa ssente zange naŋŋamba asooka olinde tunkubire n'essimu akole ki ajje tugende ogenda tutwalako wano mu kalitunsi wano egundi wano saidizi eno nirabiddeyo ebukasa waliyo bayita kakalitunsi saidizi eyo ako kattiro ntegeddewo kattiro ngamba ogenda tutwalako ku kalitunsi bali babiri bakubira amasuuti gaabwe naye nasooka nembeera mugenda kumpa sente mmeka nga tugenda kuwa zino yagamba oyagala mmeka nembagamba wakiri mujja kumpayo 10 oba 5 bagamba tewali buzibu naye nga sinabagamba nti mutuule omutima gwesika malayika zakwogererako malayika zakukkako gemaanyi ga Katonda ago Allahu akbar nenvaawo navaawo buvi wali owedde ali mpedde sijja kulimba tewali kunyira mukisa gutuulako nawe buli gwenyumizaako ekintu ekyo aŋŋamba gwe wawona tewali funye mukisa gutuula nange mu kamera wano singa wagenda dda wayitira kumpi nnyo naye ekyo so bw'ogaana okubatwala nenvaawo kali we navaawo ne batandika okungoberera kale waliwo nayambukako kumpi ne jimu awo nayambukako nenyumizako n'abamu ne baŋŋamba wali obadde owedde kati abasajja abo ne batandika okungoberera nga bambuka ne mbagamba mulinye kati ku stage awo ennyini waliwo boda nnyingi ne mbagamba mulinye ki mulinye ezo nze essaawa zino kati sigenda kuddamu kukola kansooke mpumulemuko olwo ziri ssaawa mmeka ez'ekiro bwe waliwo akawungeezi awo kale si kawungeezi nnyo ku makyakya kyawo zalinga ssaawa ndowooza nga 4 awo ne mbagamba kansooke mpumulemuko kati nga nze mbeegobako kuba ndaba bodaboda we ziri wali tebagala zirinnya bagala kulinnya yange ate yali ekyali mpya ate nga sinayiga na bulungi extra digest mugoba nsonga tuli ne Julius Sekitoleko Julius wa balancing otya okuvuga boda n'omuzannyo ogw'okusitula ebizito oba gwa weightlifting ne talanta yo wabi balancing otya because okuvuga boda si talanta kati wenatandikira boda nagamba engeri gye tutalina ewakange nga omanyi embeera nti embeera si nnungi ate nga akasente nkafunyewo kano ebakiri kankolemu ekintu kino mbeera nsasula mpolampola nje ekiseera kijja tuuka efuuke yange ne nkutandikirawo naye nga nali nvuga okutandika ku makya 12 nali nkeera nimanya nti kati bayisaawa 10 ku 11 nja kuba nkoze ezoleggulo nga nja kuba ndirayo mu jimu nga training eze essaawa nga mala nzirayo waka nga mpumula bulungi so oluvannyuma omanyi omuntu alinnyeeko ku nnyonyi obadde Australia owangudde emidaali wano e Kampala waliko Ebungereza mu bya rugby
wawuliranga otya okubeera ku booda? Sawuliranga nnyo byate okusinga nnyo wano mu Australia nga nsitula ebyuma nakumirawo tandika booda nga kale nali nkyagirinamu amaddu naye ebiseera myezi gyatuuka nga mpulira kati booda empewo etandise okunnyingira naye nga nnyinza obutafuna bulungi ki maanyi ga training nga biki naye nensooka nenguma naye nga bagamba nga kale kaŋŋambe kunze ku saidi yange nga oba booda ekukubye okugulu ofunye amabwa kiba kizibu nnyo okuddayo okutandika okukola training naye nga nali nvuga era nga nteekinga nnyo nga ngamba wakiri kangume naye nja kukola mpola naye nga seekako mbeera ekize kiba kize ekiganye kiba kikoze eki kiba kiganye wakiri ne naakolanga eza boosi ne muwa naye nga nkimanyi ekiseera kijatuuka efuuka yange ng'osasula oli omuyimbi nga nsasula omuyimbi. Okay, so mpaka kize waddamu okwetabamu? Waliwo ezaali e Nairobi, Kenya. Naddako okwetabamu. Era ne wagendanga club obanga Uganda? Nagendanga Uganda. Twava eno era nga omanyi era ensi zijja kuba waliwo ebintu bya club. Ensi zaava wala ne zirinnya ne zijja paka Kenya. So wawangulayo omudaali gwonna Kenya? Kenya nawangulayo silver. Nakwata twalimu bantu bali bataano awo empangulayo silver oyo. So this is Zone 2 Africa senior. Wano olwoyingidde senior? Kale kati empaka ezo zaali za junior naye nagendayo ne ngamba engeri gye nakubamu ne wali mu senior wali eri mu bakulu kaŋŋende nze okwo si kwerimbika nerimbika naye era nga nkimanyi olwo ntandise opiikinga ate omuzannyo ngwagala. Zone 2 Africa Senior Weightlifting Championships zaaliwo ng'ennaku z'omwezi 6 paka 12 July 2019 Nairobi, Kenya, n'owangula silver. Wow, that is very good. So zino kwagirako kasente? Kwagirako kasente? Ezo salabako sente. Kati kuze Kenya, manya kuze Uganda wano twawangulira gino emidali 6. Salabako sente ate ne costume ze nyini byali byakweyiya tesayina costume na tukwata kipa manya engato zetu zanyisa zanjawulo kuziwa zino zetwambala nze nakwate yange je nyambala nga manyi byebyo nebi costume naye natuuka eyo banjiyisa buyiyizaawo ne bampa nenzikola ki. So zino nazo empaka tewafunako kasente wa? Ezo salabako sente. Okay, so bw'ova mu zino empaka ezaali e Kenya 2019 waddamu mpaka ki? Na addamu zona ze Uganda baziyise kati olwo tuyingidde ezo ezitandise okunoonya ki obubonero bwaki Olympics. Okay, kati this is WFA Olympic Junior and Youth Qualifiers. Kino ki ono bronze kiki? Ayo bronze. Kino kikomo mu Luganda. Kikomo emidali gy'ekikomo. Yali esatu. Era nawo wajjawo esatu. Wano nawo najjawo. Wayitawo mu mpaka zino wayitamu? Okugenda mu Olympics? Sikuyitamu kale nafuna obubonero. Awo twali tutandise okuŋŋaanya ki? Okay. Okuŋŋaanya obubonero. Okay. So ahabu omala zino wazzaako ki? Kati ezisembyeyo ddala okugenda mu Olympics zino zennyini ate empaka zibadde z'amaanyi nnyo zino. So zino wagenda mu Olympics? Zibadde Kenya, ezo nazo zaali Kenya okuyitako okugenda mu Olympics. Zino ezakusobosezza okugenda bino ebyajjuzi bino? Okay. This is African Senior Weightlifting Qualification Championship. Zino baali basunsulamu abanaayitawo okugenda okwetabamu. Zaaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 paka 31 May 2021. Si gwe guno omwaka? Gwe guno juzi juli abalamu wano Nairobi, Kenya. Wafunawo egundi? Kati mu kategole yange gye nalimu twalimu abantu baali 5 naye kati waliwo yali anzirirako owokuna yantwalako omudaali gumu yansingako kilo emu. Ekitegeeza wali wakuvaayo n'emidaali 3? Naye nina okuvaayo n'emidaali 3 naye yansingako ka kilo kamu. Okay, kale tugenda kutunulira emboozi y'okugenda e Tokyo, Japan, because gino emidaali gino gye gyaleetera omwami ono okugenda e Tokyo, Japan. Giri ebiri si bwe guli? Kale, okay, Roast Coffee Academy, Trainer Tiger, bano abatendeka ba baristas, bakola abatendeka baristas abakabine bakuwa certificate. Ate nga bwe baba bamaze okutendeka n'ofuna certificate,
bayina ne links mu hotels ez'amaanyi okubira ddala ku a 0 or a no star hotel paka to 7-star hotel. Ogenda oba nga obeereyo ofumbe kacyayi ak'ettunzi ate nga kaakabi. Bano basangibwa ku Alwada Molao Airport Road Abu Dhabi ojja okuba nga obasanga. Ate nga aba Sun Cargo Shipping Company bajja kusabaza ogende bajja kusabaliza emaali okuva e China paka Uganda munaku 18 bakuyambeko ne ku clearing and forwarding buli kimu kitambule bulungi nnyo. Basangibwa ku Arwa Park Kizimbe 14 Plaza being nti entambula yazzeemu uwa olubulu ekigere ku Arua Park 14 Plaza SF01 ne SF12 omwaliro gw'okubiri mwe basangibwa. Bakubireko ku namba z'essimu ezo eye China ekwatibwa mwami Malcolm ate ye Uganda mwami Muwonge Ibrahim. Oyogere nabo okwatagana nabo nziramu okulabula nti bano tebakolera ku Facebook, tebakolera ku kibanja kya Facebook, tebaliiko Facebook abakolerako balala nnyo, bano tebakolerako. Era tosinziire eyo n'otandika okwemotyamotya n'okweyogeza ebyansimattu nti nasanze aba Sun Cargo ku Facebook ne tukwatagana nabo. Muganda wange abo bafere nchiddamu Sun Cargo tekolera ku Facebook era teri ku Facebook. So mwami Sekitoleko bw'omala okuyitawo ofunye obubonero obukusobozesa okugenda okukiikirira Uganda e Tokyo oba e Tokyo Japan mu mpaka eziri mu kuyinda kati ezinaatera okufundikirwa kati okuyitawo ko tekwali kusaidi yange mboku okuŋŋamba kale nze balina kuŋŋamba nga bamaze okonfirming eri ku UOC ku National Council kuba ebisigadde biba byabwe nze just kinakola kubanga gwali kuzanya na kunoonya bubonero bo benyini bali aba federation amanya WAF be bali balina okusindika obubaka bwange wa ku National Council Kampala ku National Council kati nze bankubira bukubiza esimu ne bagamba oyiseewo ogenda ogenda mu Olympics kale bakubira kochi wange kuba nange yakola ki yakugamba wa federation yamukubidde tingenda mu Olympics piseewo ndandise okwetegeka bulungi nnyo netegese naye tugenda ne COVID test buli kimu era naveeno nga buli munamawulire naye era buli omu babuuza bani abagenda ng'erinnya lyange bakole ki kweri nti ngenze kukola ki kuzannya so ennyonyi n'esitula ennyonyi n'esitula bw'oba ojjukira mwalinnya nnyonyi ki twalinnya Kata Airways ne tutuuka mwasitula ssaawa meka okuva Entebbe njukira twagirinnya ssaawa zaalinga biri awo kuba twava neno okusaawa twava wano ssaawa emwe eri twagirinnya ssaawa nga 4 wali zino za kiro za kumacha za kumacha kuba twasula wano ku hoteli oba Africana twasula ku Africana awo tuvaawo tulinnya mpaka Entebbe ne tutuukayo checking in buli kimu. Bw'ojjukira mu kategore y'aba weightlifters mwagenda bameka? Nze kanze yagenda kuba kyannumiriza manange munayenda mukisa nali manyi tugenda tambula ffenna kuba twafuna visa abantu bana aba weightlifting ffenna bazituteeramu mwezi naye twagenda bantu babiri kati nali manyi ko kiwanga jagenda nange naye ekyo kyo tebamuteekako. So mu weightlifting mwagenda abantu babiri gwe nani? Nze ne Sempereza Kim. Kati nga nze muzanyi oli agenze nga coach wange naye nga coach coach wange gwe manya ali Kisugu bamuyise masa kwa Ivan kuva mu Buto. Sempereza agenda nga coach bamutwala nga coach naye nga muzanyi noli naye kumuzanyi ono coach Ivan muzanyi naye azanya kuba twagenda e Nairobi naye twazanya naye ne tugenda Egypt naye nanga azanya. So Sempereza teyeetaba mu qualification campaign teyalimu mu mpaka za okuqualify yalimu twagenda nabe Kenya naye byagana teyayitawo bwate yawangula nayo so ne bamuwajikawo agende nawe nga coach. Njagala tutunuulire bwe mutuuka e Japan ebimu ku byakwogerwako kyekino nti wali toqualifyinze wakiwulirako ekigambo ekyo? Bakingamba ku last moment nga bampa tiketi komawuwa
Uganda nga bakukomyawo ani aleeta emboozi ya wali tokolifayinze Mr. Katende olunaku olwo nali netegeka genda ku traininga kubanga omanyi omuzannyi naye nga avudde eno ina ekiruubirirwa kyoyagala nkedde ku makya ngenze kulya ndi onyambuse waggulu ku dayiningi naye ng'ajja mpolampola mmaze okulya njagala kukkirira wansi kwetegeka genda ku traininga ng'ajja ayita kooki wange Sempereza Kimu nga mugamba ayita ne Sekitoleko nga bampita nga baŋŋamba nti empaka manyi Mami Katende akola ngani yagenda nga official yani erinnya ly'eddala Katende erinnya ly'eddala siri okay wano e Kampala akola ki sijja kulimba nze abeera nnyo ku National Council oba yawandiika amawulire Katende Malibu simanyi oba yoyo Malibu because Katende Malibu mukwano gwange owafufa ali mu oba yoyo simanyi bulungi naye ono yawandiikira tuusayo n'obubaka oba ow'omukulu era wetwaviira gundi ow'omukulu ki mwerabidde naye kale no problem so nga akubikira nti why toqualifying mu bintu byo bano bagezezaako babagezezaako okunoonya obubonero oba biki nti tokoze eki toyiseeko olwo muli mu lunaku lwakumeka olwo kati twali tubulayo ennaku ndowooza zaali nnya tiketi we yagimpeera yali zibulayo ennaku nnya okugenda ku gundi ku Olympic kale ku gundi ku Village Olympics gye bataddewo kaŋŋambe gye bateekawo olwo muli Japan tocho tuli tocho naye si gye twasookera waliwo gye batusookeza nga ffe twali tugenze okutraininga okumanyiira embeera ate n'okukipinga nga tuli empaka tezinnakola wali totuukanye yaŋŋamba mbu nali situukanye neŋŋamba jasi kale sayogera naye yampa buyi tiketi naye nga nange mutima nkimanyi kibeera kinnumiriza tiketi kyeyo gyoyogerako gye yakuwa tiketi gye yampa yeye enkomyawo yaŋŋamba nga ennaku z'omwezi 2 twali tulina okuvaawo okugenda eri ku village abazannyi gye balina okulaga olunaku lwe yampa tiketi ye naŋŋamba bo bazannyi tugenda kugenda nabo basiga bo bayingire naye gwe tukoleki nzire Kampala ne Sempereza Kimu naye gwe tugenda okujja naye so wazzaako ki nga amaze okugamba ebintu ebyo mwana ebintu ebyo si birungi tebyangendera bulungi nnyo kuba munaye omaze okuŋŋamba nga bumanyiira omuzannyi nvudde mu Uganda omaze okwanawusinga erinnya lyange nti ngenze kola ki neŋŋamba kale singa waŋŋambidde eno Osegeya singa yaŋŋambye nensigala nga ntrayiningira wano ebyuma weebiri wali era nga wembadde nkola training yange obutantwala eri kale komyawo kunswaza ate bamanyi ngenze kuzannya erinnya lyange mulitaddeyo ngenze kuzanyira Uganda ate munkomyawo nti biganye singa gundi eyo basooka gifunira wano nga tebanakola ki kuntwala kale bo nga bosi balinako mubizibu mubisigadde naye jasi obuzibu bwawe kyebankolako kyali kibi kale kyampisa bubi nnyo obutaŋŋambira eno kifo ky'okonfamingira eno bifo nga sinakola ki kugenda wakiri singa basoose ne bandeka nenjija ne bano wakiri abasembayo obanga mpiseeko basikoze eki siyiseeko nali sigadde nentrayiningira wano okay so bwe yamala okuwa amawulire ago wateekateeka kukola ki kyampisa bubi nnyo obwongo bwange bwekyawa nnyo nnyo bwekyawa nnyo kuba ekisooka olaba we nali ŋŋenda nga wenkugambye pikipiki eyo nagigula nga nali ngisasudde nagimalayo tegeera kati ng'ekaddiye ekadiyidde eddala ebbanga liweddeko entawaanya nnyo kati we nali ŋŋenda kale nali sinaana kugenda oba wetwagendera Kenya awo juzi nga tunoonya ebintu ebyo biki natundako ka bodaboda yange eyo nga nkimanyi nti weno gye ŋŋenda neneteekamu ka supplementi tegeera nenteekamu waliwo amavivi gatandise okunnuma waliwo okwo ku budagala bwenjagala bapenikiira waliwo ne byetwesiba amavivi muno ne mu joyinti muno eno oba nosigako ne wano ku budagala nga mbwagala obonabona naye ng'ekiruubirirwa kyange nkimanyi mu Olympics tujja kukola ki tujja kugenda ate nja kuyitawo kyebula nakola nnyo na bulungi nnyo ate gino emidaali nakola I did my best naye bwekyatuuka nga nkimanyi we tuba tugenze wano e Uganda ku National Council batukola ki batuwa kuki batuwa ku ssente ate akasente nga kaluno nawulira kwaliko 10 meka $5 nga nkimanyi ezo ssente
ezo sente zo sijja kule kali wetwali eri bakola ki bayogerako ko mu meeting ni bagamba ennaku ze tumazeeyo nga tutraininga buli lunaku bagenda kusasula meka 10 ekya dola ennaku ze tumazeeyo kati ennaku abiri ze twamalayo ezo bagenda tuterako bibiri byaffe byaki ebya dola naye kati twagenda okuva eno nga tuguddewo akawunti nga tubaadde akawunti account numbers kati ezo ze sente zikiyinza okuba baziteekako kati nze nga simanyi oba bataddeko bataddeko kati Yesu nakola nga omanyi era ebyange byali byakola byakweyiya neŋŋamba naye oba bataddeko sente zino simanyi oba bataddeko sinaalabako message n'eki n'emu naye nga omanyi online bibagamba nafuna sigundi sempere za Kim nali sibimanyi bikola ebintu ebyo nimugamba mwana wake sinayo ka TV naye ebyeno bagaba TV bulungi nekawufa sina ate simanyi bei yako buli meka kadi tunonyako omuntu bwalayisaawo n'abunterayo online n'ateekamu ne kadi yange ne bukola ki ne bujja neŋŋamba kyomanyanyiza n'okulaba sente zikola ki esigaddeko ziriko kale kaŋŋambe so ebintu ebyo ufa ne TV mwabigula ku kadi yo twabigula ku kadi yange kitegeze sente baali bazitaddeyo baali bazitaddeyo naye simanyi mmeka muwendo kikulu nnyo ekyo nali simanyi mmeka nengulako ako kawufa ka TV era byonna byayononeka n'okwonooneka kuba nabireka byonna babireeta kale byonna byayatika era nkyabiina byonna byafa TV yo bagireeta byonna yakola ki yayononeka so emboozi ya Sekitoleko abuze adduse yekwese obula otya obulirawa era wali oteeseteese otya mu kubula okwo okubula okwo nali sigenze nti ngenze kubula kuba ensi zonna zentambuddemu sinze negomba okubuliramu wakiri nali bulidde mu England oba nembulira mu Australia naye nze nali ekibirirwa kyange sikyakola kisikyakubula ekisookera ddala nga nina omukazi aliwo alina olubuto segeya kati nga siina ebintu byakubula ate nga yenza alina otakinga care bintu ebyo mubeerako nnyo ni maama wange nga simuvaako naye ekyantuukako ekyo nekinjigira nga ntuuze piki yange nga nkimanyi ebintu ebiyinza obutadde ate nga nina landiroodi asigadde akola ki amanja kati nga buli wentunulamu mu bintu ebyo nga ndabira ddala wemba nzize ewaka sina nakimu tolina wootandikira neŋŋamba Katonda wange simanyi nakiddako jasi nayimirirako ku kizimbe ekyo kyennyini nentunula wansi neŋŋamba Mukama Katonda wange nkoze ntya neŋŋamba oba mbuuke ngwe bugwi wansi eyo kubanga ndabira ddala embeera ekoze eki ekyuse naye natunulako eri maaso nengerayo kitraini kikola ki bali otambudde dakiika nga 15 oba 16 era neŋŋamba naye okukola kino ekyokwetta wakiri kaŋŋende ntambule butambuzi byange tomanya omukisa gunkwatireyo nenfuna kannonda okunyikumpa obuyambi watampadde buyambi wakiri nenfuna gyengwere nenkola ki ntandika okukola ki okuyiiya okulaba nti embeera yeewaka ekola ki eterera kubanga ndabira ddala omukazi wange ali lubuto maama wange embeera sinnungi era namuleka mulwadde n'obusente bwenyininyini bwe bampa okusayiningawo nabumuwa n'atwala mu ddwaliro lwakoze nemekeza okusayininga zalinga kakadde kamu awo mu 9,000 awo zibampa wano erugugu kati ezasukira ddala 9 kyali za zino okunjozayoza okuwangula gino emidaali okuzanyira bulungi nekwangula gino emidaali kati akakadde nga ez'okulekako ewaka baguleko bagule shopping ku mmere mpaka era obeera okola ki okomerawo ezo nensayininga ne bazimpa nenkubira maama wange najja nemugamba maama zino sente nina kufunako 5,000 oba 6 kuba bava eno nga bankaka nali nina akasimu kange kamapensa nibaŋŋamba mbu nno weetagisa smartphone waliwo app ze balina okwetaaga nga okola ki ng'oli eri nenkyusa sente zange awo era ze nagenda nazo nensigazaamu dola zange 10 neŋŋamba kanguleko essimu kasaba gyetaaga neŋŋenda ne bateekamu essimu yeeno essimu yeeno yenagulako wagigulawa nagigula kata wagigula dola mmeka ziringa ndowooza oba ziringa 10 oba 57 awo wenazigula awo that is very good
So bova ku kizimbe olabye train n'ofuluma otandike ogende gy'otamanyi. Ewe nalabira train eyo kati twali tubeera nnyo nga bayogera nnyo baga waliwo akabuga bayita Nyagonya kati Nagoya naye nga kika kya Toyota simanya motoka kampuni ya motoka biki ebyo kati nze ne ŋŋamba weba kyekyo nze kangende nfune bufunyi etwalawa Nagoya mu kabuga tomanya n'atandikira awo engeri gye bayogera bino kampuni ya motoka biki kati nze nali manyi era nyatuuka nga amanyi kisakade kyaki kya motoka nalinnya ne ntuuka bulungi nnyo ku station naye kati nga ntuuse siina nawa kutandikira sijja kulimba yes obwongo bwange bukyankalanye just bisigadde kati kyakutambula ayiri tebeefasa bantu kyekisooka tebamanyi luzungu kyekyokubiri ate kati ng'okufuna omuntu anakuyamba kigenda kubeerera kizibu naye nga nze ŋŋamba bugambi anantomera naye noba nannyamba yagenda n'oyo amawulire aga munnayuganda abuze bamunoonya gakusangawa ago gansanga nga ennaku ebbiri ze namala ebweru nga nebase olunaku olwasembayo lwennyini nga nfunye ennaku bbiri wasula ku street nasula ku street nasulako mu motoka nensulako ne mukamera motoka yaani olwo motoka zeringawo bibanye eri basuula amamotoka ku kkubo kati ng'ogirabye ng'oyingira ate zaaliwo n'emu zaaliwo motoka na nnyingi nnyo zaaliwo na motoka nnyingi nnyo kuba awo nnyini we nali waliwo emotoka nnyingi nnyo nga n'ebisumuluzo mwe biri munda tebiri mu motoka naye nga biri awo mu seats kati oyo musajja baga yali akuŋŋanya kasasiro n'oyingira ne weebaka nenyingira ne neebaka omwo amawulire ogafuna otya nti munnayuganda abuze kati oyo omusajja we yali afuluma mu kulambula we yali alambula bimotoka bye ne omusajja oyo yali mu Pakistan kati mu kumutuukako we bati okumwegayirira obuyambi n'okufuna ekyokulya ng'amanyi oluzungu naye kyeyasooka okuŋŋamba yaŋŋamba ssebo nti ovaawa bibyo nawe nga sibimubuulira sabimubuulira ne mugamba naye nsaba kumpa ku kyakulya biki naŋŋamba naye waliwo abakunoonya abapoliisi bakola ki bakunoonya ne mugamba banoonya naye kyeneetaaga jasiso kumpa enfunireko ku kyokulya musajja nanyingiza ewuwe nampa ekyokulya we yamala okumpa ekyokulya bulungi nnyo naŋŋamba nti kale ne musooka ne mubuuzeewo okunaabira ne naaba namala okunaaba nenkyusa ne ku ngoye nga mpadde mmere ne mugamba naye simanyi poliisi wawe ekola ki weeri nyamba bambi onvuge neno gye ndi simanyiyo nyamba onvuge ontwalewa ku poliisi omusajja nanteeka mu motoka teyankola bubi nanvuga nantuusa. Lwaki watendewalirwa okwewaayo eri poliisi? Kuba ekisooka nali manyi nti poliisi bajja kunnyamba ab'e Japan bajja kunnyamba oba wakiri bateeke mu refugee camp nkole ki mbeera eyo ntandikireyo obulamu neeyiye kubanga embeera gye ndimu n'abangi banyonyodde bajja kukola ki bajja gikola ki bajja gitegeera. Awo wonna teri simu ekukubirwa teri gw'okubira omuliro bintu bya simu bimanyi naawe simu omuliro gwaweddeko olwakatabo kaliwa pasipoti yeriwa bamisa Katende yali abiina ebyo nze byo nali sijja kulima nti ebyo mbimanyi nobimanya biki ebyo nze natambula byange. So mwami ono Pakistan bwakuvuga nakutwala ku poliisi mwazaako ki? Poliisi ye yantuusaayo ye yakola ki yantuusa mu ofiisi n'amala ye nakola ki. Apoliisi ne bagamba ki? Apoliisi baba tewali basooka nakumpa mmere bulungi nnyo kuba embeera gye nalimu nga nkankana n'okukankana embeera gye nasulamu ebweru baaba ng'empewo zeeri yali so bw'ova ku poliisi awo mwaddawa? Bwe twava ku poliisi nemala okwogera nabo ne baŋŋamba na Uganda baagala kula ffe tetukulinako buzibu jasi bamanyi oba wafa oba bakuwamba oba bakola ki kuba bo baagala kulaba. Ne mbagamba kale tewali buzibu naye nga nze nabagamba saagala kudda Uganda. Lwaki? Embeera mwana gyendese Kampala embeera yali mbi kusaidia so ne bakujjawo ne bakutwalawa obanjijjawo ne baŋŋamba kale tewali buzibu banvuga twasula na mukubo kumpi bavuga distance yali nene nnyo bagenda kuntwala ku Uganda embassy ne mbagamba situukayo sigenda tuukayo eyo ne banteeka ku police station yali kumpi nnyo kale kuva nga mpaka mu kibuga ndowooza gye baava okujja ne banteekaawo nensulaawo bali olwakira ku makya ne bakola ki ne bajja ne babawandiika amanya gaabwe ne bagandeetera ne bagamba nti bano abantu obamanyi kogwe ne mbagamba nti munaaye nensooka ne mbatunuulira amanya ne mbagamba nti mbamanyi
waliko coach wa boxing kubako Madam Beatrice ne kubako ne bamita Misaigo mu Japan gwe twava naye eno yiga mu Japan mu Japan munayuga abeera muno mu Uganda n'Oluganda alumanyi bulungi nnyo alutegeera bulungi naye nga yeyiga bamuyita muyiga oba yani erinnya lye liri Uganda Dynafam be batuteekamu essente basangibwa Kololao nga bano balina supplements ne fertilizers ezakabi bakola consultation about your health bakola consultation about your nutrition bekwate basangibwa Mackenzie Val Protein 19 ekololo abadynafam bano tebakoma kukuyoyota mubiri gwo munda but nebweru balina products ezikubeautifying omwami n'omukyala bekwate ate nga Almeredian Ventures Limited bajja kutwala okuba ekyeyo ekkata so bekwate buli kimu kitambule bulungi muna Uganda wangalira ekkata nkugamba nti eno company yeyokka ez'okunaazaako ennaku buli kimu kitambule bulungi nnyo bekwate aba Almeredian Ventures Limited tulira Julius Sekitoleko so mwami yiga omujapani n'omutegeera mbategeera amanya nga amaze okugampa mbagamba naye mubandeetedde wano eno naye bannange sidda Uganda olwoyo obyogera mu lulimi ki kati nze mbyogera mu luzungu waliwo interpreter waabwawo yali abaddira mu luki muwe waabwe nga nze ne baŋŋamba tetuyifwe tewali buzibu jasi bali bagala kola kikonfaminga wooli oli mulamu oba ne bajja ne bayingira era bane bansanga mu mbeera nnungi nnyo nali maziga gange nnyo nga mpulira ddala balinga abandeese kale okunzanyisa obuzanyisa eno oba okutuusiriza mikono gyabwe naye nange tekyampisa bulungi nnyo nejogera nabo ne mbagamba bannange nasooka kwogera na mukulu wa federation bamukuba yabukubizi na simu yesamulabako maaso ku maaso ne bamuleetaawo ne mbagamba nti munnaye mwagenza okuva e Kampala mukazi wange bamugobye mu nnyumba naye ddala kituufu singa mubadde munnumirirwa wali waddeyo sente za nnyumba nadda ki mu nnyumba kuba yagenda okuva eno nga bamaze omugoba mu nnyumba nga bamaze nobiteeka mbu ku mawulire neŋŋamba naye ssaawa zino emazizeeyo e Kampala ngenda tandikirawa mwagala kunzizaayo era kyemmanyi era kyekibaleese mwagala kunzizaayo Kampala ngenda tandikirawa kyeyakola naŋŋamba nti Sekitoleko tugenda kudda e Kampala ng'oddira e Kampala bw'oti ojja genda ku ofiisi yange bagaye bakuwa essente ogenda osasula ennyumba yokoleki oddeyo mu nnyumba ogipanga ogisasule odde mu nnyumba yo so bwe bakujjawo ne bakutwala ku kisaawe kati olwavaawo nga maze okwogera nabo biki bali abajapani bo tebalinaako buzibu nimala okwogera nabo ne Madam Beatrice naŋŋamba nti tugenda kukomawo Uganda ngenda kukolera bizinensi yo gy'oyagala tutya ngenda kukolera bizinensi yo otule mu bizinensi yo wakiri oswago ne mugamba nswago olingire omunze ekyo kyenjagala sirina birala byenkola ki byenjagala ne bankomyawo ne nkwata tiketi yange ne ngibawa nitukola ki tukomawo ani yakwerekera ku nnyonyi ono mu Japan ono yiga oyo mu Uganda naye yali alina ebintu byendowooza era byaleeta kubeera bye twajjirako kuba nze nali sirina migugu kubanga twalaba entebe ku kisaawe ng'olina omusajja omu Japan abantu ne bagamba nti security ya Japan yekuwerekedde bakulimba esi security ya Japan bamujja eno yagenda ng'official ndowooza bamufuna lindako Omujapani yagenda ne ttiimu ya Uganda ng'official gwe twali naye awo ennyini mu kampu eyo ennyini gye twalimu naye yaliko ye nga ne Mr. Katende Omujapani ng'agenze ne ttiimu ya Uganda Olympics yiga Omujapani yeddira ngabi akabbiro jerengesa bagenda naye gwe twagenda naye kati bakutwala batya ku poliisi mutuuse Entebbe bakutwala batya ku poliisi omukazi wa Gondi internal affair awo yajja nga ayita erinnya lyange mubaali batuuse mu arrivals sirina kyemmanyi Julius Sekitoleko nogamba nzuuno mugamba nzuuno nanjijako pasipoti yange nanjijako neyooli eyayiga Omujapani Munnayuganda Omujapani Munnayuganda nagenda wali ne tusayininga out tulaga nti tukoze eki tuyingidde ne bakoonamu tatatata bakoonamu stamp eraga nti tuyingidde
nekikomawo nenze kati ye yandaga nti ali nange naye nga tali nze olwantuusa wali eri mu kaofiisi kange manya kale basooka ne bantwala wali bamala okuntwala wali ye nabaako ne bamutuuza eri mu kasengeke nze ne banyingiza mu kaduukulu gundi wenyininyini mulimu akaduukulu akalinga kapoliisi munda mwe bateeka ki abantu oba balinga abakozimu ku bikolobero kuba nali nyingidde nasanga muno omuzungu mbu yagenda okuyingira ensi ate nga atamaze sayina biwandiiko babiwandiika so ne bakuyingiza mu kaduukulu banyingiza mu kaduukulu n'entuula munda naye jasi nasaba busabi Mukama Katonda kubanga sirina kyenkoze nga nkimanyi sirina n'omugwenzibye sirina n'omugwenzise nasaba busabi Mukama Katonda mu bye twawulira mwalimu nti minisita agenda kujja okunoonya minisita yajja okunoonya oyo tanoonyangako kuba nze yeekomyawo tewali n'omu yali anoonyezaako nali naakatuuka bwe nti ku airport manya ntuuse ku airport nninnya kati bo nga balinnya banya batuuse balinnya bagendawo amavileegi gaabwe kati singa wadde yali yanoonya ategedde enkomyewo kati lwaki akyaliisa mu bye twawulira nti kati wakalinnya ennyonyi ezisoba mu nnya 3 ku 4 okugenda mu bintu bino Uganda lwaki ba official basinga abasambi obungi oba abazanyi kiva kuki abasambi bayinza okubeera 10 ba official nga bali 8 wonna nga Uganda erina abantu 9 kiva kuki mulina ba official nga abamu bakubooleza butambaala abamu bakubasiba buguwa bwangatto because ba official lwaki babeera abangi ku basambi ne tuwulira nti leero mu Olympics ezinabeera egindi Beijing China Uganda etutte abaddusi abasituzi b'ebizito abakubi b'ebikonde nti Uganda wonna omugatte minister aflaginze off abasambi oba abazanyi oba bannabitone 30 nti ba official bagenze 180 okukakkana nga Uganda eri yesinga y'abantu kiva kuki ekyo sijja kulimba kuba nze kimmanyi mbu buli omu bamutwala nga alina kyakola ba official babakolera ki ekiri special eyo ba official si bakochi byanjawulo tulaba ba official bakola ki ekiri special eyo nga mutuuseeyo kozi ffe tetugendangayo sijja kulimba kuba yo bo bwe batuukayo baba bakola ki mulimu abamu omanyi kale gino emizannyo gya njawulo abamu kuba buyinza okuba boxing bagenze kuzannya nga ba weightlifting nabo bali eri bakola ki bazannya ne babaawo n'abalala abo abaddusi nabo bagenze kuzannya abachesi nabo bali eri bazannya kati beeyawula ne beegabanya okulaba nti bagenda ne bawagira oba oluusi ne babaako ebimu bagenda nga bawagizi era nakyo kikuwa sapoti kuba kasolanga Munnayuganda asola Munnayuganda nga kuwagira nga ate munaye gwagenze naye kubanga Uganda Cranes yeno yabasambi babeera 22 abasambi kuliko ba reserve kuliko the starting 11 kuliko abana substitute biki ogenda okufundikira nga Uganda Cranes tewezeza abantu nkaaga oba 5 naye mmwe mugenda n'abantu nga 4 100 1,500 8 ekyo sijja kulimba sola kiyingiramu nnyo munaye kuba kati simanyi kuba nange engeri gyenjimuzanyinze embeera eno bangamba nti kino ekiti nga nkola ki nga ngenda simanyi sijja kulimba so bwe bakujja Entebbe bakutwala ne bakusibira ku Jinja Road wamala nnaku mmeka mu kaduukulu mwana kyannuma nnyo kuba munaye muntu atabbye nga naye balina engeri gye banteekamu mu motoka naye nga ndabira ddala ninga kati bakuteekako empingo tebanteekako mpingo naye era empingo zaabwe omanyi omuntu kazisa kutuula sayidi neno sayidi awomanyirawo ezo nazo mpingo kati so bw'otuuka ku poliisi ya Jinja Road bakugulako omusango ki tewalina kimu kye baŋŋamba lunaku lwatuuka ne banvuga ne bantwalawa ku Jinja Road manya ku Jinja Road tuuka ku Jinja Road awo ne banjija mu ngoye enyingira akaduukulu kuba gwe gwali gwange omulundi ogusoose simanyi oba kabalaza oba aliyo bikunto oba biki enyingira nobeera mu kkomera embeera mu kkomera ovaayo otya era bakweyimirira batya era
omusango gwatuula mu kooti ki mulamuzi kye yagusala ne bakusingisa musango kyoba n'owangula musango ki? Ebyomusango byo simanyi musango gwe nazza kati essaawa zino sigumanyi naye nga nnako balooya bange abayingira mu musango guno okulaba nti nvaayo era ne bannayuganda amaloboozi ge bayisaamu gali g'amaanyi era ne ku social media yonna banjagala okubebaza Mukama Katonda bakwatireko. So bakuta ne bakugamba genda nga tebalina kye bakuvunaana? Bantanga bangamba siina musango. Bantanga bangamba siina musango naye nga nkyali ku police bond, bampa police bond. Oddayo ddi okwereportinga? Nzirayo lunaku ndowooza lwankya. Wereportinga ku ki? Simanyi, sijja kulimba kuba kati nze absentism, missing person kiki musango ki? Simanyi, sijja kulimba kuba oba tebabanga bakuteekako ogw'okulya mu nsi olukwe. Sinaakulyako mu nsi olukwe. Okay, Sekitoleko. So Mama Fina yakudduukiridde n'akuwa piki ey'ekika kya bajaji. So tentative oli kuki okola ki? Kyekiddako omukyala ali mu mbeera ki? Omukadde ali mu mbeera ki? Kyekiddako. Kati essaawa zino kyensinga okutunuulira nnyo mukazi wange Mama Fina kyo kituufu yampadde omulimu ogwa booda naye njagala kwebaza Mama Fina webale nnyo webalire ddala Omukama akuddizeewo. Boda yagimpadde naye kati kye tulina okumanya nti eno tuli Kampala ate n'ekirala abayuda bangi essaawa zino abantunuulidde n'abatandise okunkubira amasimu okunkangakanga. Bali mu kukubira amasimu agakutiisatiisa? Bali naye era n'ebigambo biyita eŋŋana bantiisa oba balowooza nfunye ssente oba nfunye bugagga simanyi na kumanya. Naye munaye kino kyo kirekedde Mukama Katonda ajja kunnyamba ajja kunkwatirako buli kimu yakiyitamu naye nga siina nnyo kyenkoze. Sorry. Extra Digest mugoba nsonga ye programu yaffe tuli ne Julius Sekitoleko. Julius Sekitoleko is a sportsman era nga azanya omuzannyo gwa weightlifting oba okusitula ebizito oba ebyuma. Yali mu mpaka za Olympics zino eza Tokyo 2020 those zizanyiddwa mu 2021 kalenda ya flipingamuko olw'obulwadde bwa COVID era ne Euro bwe bamwamugoberera bamuyitanga Euro 2020 courtesy of COVID eyalemese mpaka zino zonna okubeerawo the other year, so ne bazipostponinga to this year. So things didn't go well with him. Aba atuuseeyo nga bw'abannyonnyodde ne bamugamba tewaqualifyinga ate nga Kampala wano yali atunze ebintu bye agenda alabe kyanaaba avuddeyo naye ki akomewo atandike. So tuli naye tunnyonnyodde olugendo lwe. Yazannyako rugby, gino gyonna midaali gya rugby era nga wali osambira mu club ki rugby? Rugby eyo nali siina kale kaŋŋambe oba nali sinatuuka nnyo makirabu amanene. Nali nkyali eno mu taaga ne kontakiti ow'abaana abatoototo abavubuka. Okay, tag rugby. Okay, so gye midaali gino gyonna gya rugby. Nja kusaba bannayuganda abali emitala w'amayanja mumudduukirire in one way or the other. Then ekirala to put this very right and clear. Bwe yabadde Mama Fina bwe yazze okuwa Sekitoleko booda enamba ya simu Sekitoleko gye yasomye oba gye baatadde ku TV eyo enamba yabadde ya Sekitoleko si ya Mama Fina. Abantu bangi nnyo muli mu kkubira Sekitoleko, abamu mu muvuma, abamu mu mutyoboola, tuwe Mama Fina, tuwe na Mama Fina, wanyini essimu eno oli mufere oli n'ebigwa mu kkowe eryo. Simu si ya Mama Fina, simu ya Sekitoleko. Enamba za Mama Fina of course za njawulo nnyo ku za Sekitoleko era nja kusaba Sekitoleko osomera abantu enamba y'essimu. Bannayuganda bali emitala w'amayanja, nina bannayuganda bali e Japan bangi nnyo nnyo nnyo. Nina bannayuganda bali e Bungereza, America, Denmark, Sweden, Canada, Australia, South Africa,
n'awalala wangi nnyo mbasaba kyonna ky'oba osobodde kwatira ku mwami ono yebbulule mukyala we ali lubuto akadde konna asumulukuka era tusaba Allah amusobose okusumulukuka obulungi insha Allah. So somera abantu enamba y'essimu abasobodde yenna n'okukubirako okugambayo ekigambo kikulu nnyo. Emmere y'omwoyo kyekigambo tetubengawo olw'emmere bati ekigambo ky'Omukama Katonda. So somera abantu enamba y'essimu Sekitoleko. Namba MTN eri 077 7 mukaga 0 84 26 MTN. Ya Airtel eri 0 07 5 50 169 60. Ya ziddemu omulundi gumu zombi. MTN eri 00777 60 84 26. Thank you. Ate Airtel eri ki? Airtel eri 075 50 169 60. Thank you. Zonna ziri mu mannya ki? Airtel eri mu Kawuki Benjamin, MTN eri mu Sandra. Kubeddala awo nirabiddemu erinnya yampandisiza badde long time nga sinafuna national ID yange. Okay. Okay. Naye ng'essimu zizo. Essimu zange. Ka message bwe katonnyako gwo kajjayo. Era nsobola. Pini gwo girina. Zagina. Okay. Kale, no problem. Njagala kwebaza Mama Fina once again. Yo federation ina kye yakoleddewoko? Sinnakirabako. Olympic Committee ya Uganda bakusisinkanyeko? Tebadde tebanakunsinkana. Okay. Nabalabako. Kale, inshallah. Kujjako kyembadde njagala okubirako omulanga wa Jeno Salemu Sale. Njagala nnyo munaye. Jeno Salemu Sale munaye nzanyidde eggwanga lino, eggwanga lyaffe, ensi yaffe. Ku lw'obulungi era ku kwagala. Naye nze nvuddeyo okuba omulanga okutuuka gy'oli nga seekubidde mulanga kunze ku sayidi yange. Just njagala otuyambeko so Mukama waffe kuba we tutweiningira bweru ate tukyabulakoko n'ebyuma mulimu n'emitayimbo egimu gye twetaaga. Naye nsaba bami Mukama waffe otudduukirire tufune ekifo ekirungi we tusobola okutweiningira n'abaana abato gye bali eyo. Tetwagala batandike kulaba bino bye tuli okuyitamu ate ng'omuzannyo bagwagala era okutumbula eggwanga lyaffe waggulu. Ekirungi kye njagala okusaba taata, njagala okufuna ebyuma, twagala okufuna ebintu bye tusobola okukozesa, mulimu ebintu ebimu bye twetaaga, okufuna omutayimbwa era n'ekifo wennyini we twesobola okulaga. Bw'oyogera emitayimbwa gye gino egya stiiru egikola enkokoto oba giri special? Giri emitayimba giri special kuba omutayimba ogumu omanyi omuntu takkirira omuntu agenda mu Seromo oba Hardware World n'abaleetera wano Y12 oba Y16. Nedda siwe kiri. Omutayimba ogwo gwa bbeeyimu era ogumu gwe twasasula okugula era nga twagugula okuva eyo tetujja kugendayo nnyo naye bagugula obukadde 3 obwa Uganda bwe twesondamu era okuva ku GM awo waliwo yatukwasigezaako netukola ki netugufuna. Bintu bino bya bbeeyi era n'engato ze tukozesa costumes. Jeno gyali Salemu naye njagala kwebaza ekyo era obuyinza bwange bumanya ekisakyo era ne Mukama Katonda akukwatireko okutuduukirire Mukama waffe. Era n'abalala gye bali ab'omu palamenti basipiika ba MP baleke mu bantu b'olina okusaba ababaka ba palamenti baleke abo nabo gye bali. Teri mubaka wa palamenti ajja kudduukirira wano batini nnyo okujjako mu bapaka wa palamenti nja kubira omulanga nja kwebaza Honorable Solo Kayemba eyajja okukyalirako wa Bukomansimbi Honorable Godfrey Solo Kayemba
oyo mwebaza ku lw'ebyemizannyo oyo ye abayiriddewo nnyo omubiri era akyabayirawo naye abasigadde tobabalirako nnyo abasajja baleke abo tomanya bayinza okwekuba kuba mu mutima abo baleke tobalira nnyo ku babaka tobabalirako nnyo so ku Facebook kwoli abantu bayinza okunoonyako atasobodde kukubira simu okusamanya ki Facebook enkozesa Sekitoleko Julius thank you so much oyina omukutu omulala gwoliko Twitter nawo gyendi era Sekitoleko Julius wabayo era ne ku WhatsApp nayo gyendi era ayagala okundugako okay akataleke kanga nkuleka Embeera eno yonna eyakutuuseeko n'ebyakutuuseeko n'ebyewayiseemu okyali mu muzannyo guno gwa weightlifting omuzannyo gwo sigenda guvaamu omuzannyo nkyagwagalira ddala omuzannyo ngwagala sigenda guvaamu omuzannyo sigenda guvaamu omuzannyo nkyagwagala era newemba sigugenzeemu nnyo manyi kyemmanyi era ayinza okubaawo obutagiragiraawo naye wakyaliyo abaana abato tusobola okubakwatako ne bajja ffe tubadde tuliwo bo basobola okukikola tugenda sigala nga tukyagukola era n'okutraininga abato gye bali era tugenda sigala tubakwatirako naye nga gw'omuzannyo nkyagwagala era nkyagulimu kale okusitula bandera ya Uganda eno tugyagaliza ensi yaffe. That is very good. Tweyanza nnyo tweyanzege tetugenda kubanga tusukka olunaku olwaleero njagala kwebaza banna Uganda across the whole world njagala kwebaza Mama Fina omukyala Silvia Sofia Namutebi President General w'abasawo b'ekinnansi mu Uganda ne Africa njagala kwebaza Honorable Godfrey Solo Kayemba mubaka wa Bukomansimbi njagala kwebaza nnyo muganda wange One Love njagala kwebaza Uganda Olympics Committee of course waliwo we mulemereddwa muina ne success je muri registerinze it is understandable thank you so much Uganda Olympics Committee we mulemereddwa kitegerekeka ne we mu succeedinze thank you so much mutereze ensobi ensobi etero okusinga guziva nnyo mugoni shi mu Uganda Olympic Committee just ziva nnyo mu federation yaffe mweziri so mutereze kiba kisobye naye mwebale nnyo bye mukoze ebirungi thank you so much abakotogere ebyemizannyo mu Uganda nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo essaawa envanyuma eya buli omu okusasulira ebikolwa bye ebibi ababba ssente z'abannabyamizannyo ku mitendera egy'enjawulo nga mwerimbise mu bukiiko obw'enjawulo nammwe ensi ebataddeko eriisa ejjogi tubalaba n'amaaso abiri era tubalaba nnyo mubbye nnyo ssente z'abaana bano nammwe tubalaba then n'abataddemu essente ku lw'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda watali muzannyo guno baguli naye ebyemizannyo okutwaliza wamu mwebale nnyo mwebali ddala temujjanga okwo thank you so much katonda abaddizeewo IBRAH Mukasa gemanya gange ku lwa Extra Digest mugoba nsonga njagala kwebaza ba sponsors baffe Dina Farm thank you so much njagala kwebaza Roast Coffee Academy thank you so much njagala kwebaza Al Meridian Ventures Limited nebaza Nissan Cargo Shipping Company then njagala kwebaza team jentamule na Idris Daniel Keith Anthony thank you so much tukwatagane nate omulundi oguddako omukama katonda abakume tubadde ne Julius Sekitoleko mu nabyamizannyo weight lifter wa Uganda era nga mbebaza abagoberedde program eno kuba gye twatandikidde paka wetutuuse olunaku lwaleero omukama katonda abakume assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time webale nnyo obudde bwo kale bambi nawe webale nnyo kale muganda omukama katonda abakume amina abawe bye musinga okwagala thank you amina